mwami Kadima onjogereremu uko naye tegeera onjogereremu ko nenga mu muntu omukulu omugambe omuvumire muko n'ebivumo kubanza sobola kumuvuma ganza avuma omuvumire muko mugende go musajja gwe lwaki tova ku baana abato lwaki tokula n'owumula gavumenti ebawumuza ku myaka 65 negwe okola ki obimanyi naawe byonna ebyo nganza bigamba taatawo gwe tolina gwe toziza aba tolina kyokoze nze siziza gwe toziza mukama wange oba tolina kyokoze kubanza sobola kubimugamba naye gwe osobola naye okitegeera mwami Kadima nedda kati nga bwe gayi kino ekyokumpa Steven wanjisebo taatawo yali amanyi Joan before nga mwagalana kyali bweki anti yateranga okujja ku ssomero we twasomeranga yateranga okujja naye nga nze simanyi kiteekinga press nga obimanyi nti ajja ku ssomero manyi taata bali close friends wamumwanjulirako omuwala nali sikikoze ekyo kumwanjula omanyi ebyessomero mwami Kadima naawe naye yamulabako nga muli ku ssomero yamulabako bulungi nnyo era ne okunyumya baali banyumyamu conversation nange nepulira mu essanyu ningawo waayi kankubuze taata waali ayimiridde atya mu byensimbi era kale akasenta inamu Steven jebali kale sebo nawe jebali kosa ono Kadima ku beat one mwami Kadima obweddo ndajanira kubire sebo nzuno sanso kulizaako sebo nango kuuliza nange obweddo kulajanira nga njagala onkubire nga nina ensonga zange zinnyonnyole mutulabe mwami Kadima ekiriwo nalina girlfriend wange nga bamita Joan esebo Joan twali tusomero twalina institute gye twali tusomerako eyo tusoma naye nga womanyi ebyessomero mala akaseera nga tusoma naye ntubeera naye ne tweyagala ebyaddala mpulira seera ne kituuka ne twawukana ensi nenvako gye yamutwala nange nensuula gye yansuula naye ekisinze okuneewuunyisa kwekwe okukizuula nti girlfriend wange oyo Joan ate saawa zino taata wange alabika beeyagala taata wange beeyagala ne girlfriend wange oyo girlfriend oba yali girlfriend wo yali girlfriend wange Joan kubeera twasoma naye nga obimanyi ebisomero okay kakati mpulidde nti ogamba nti kati beeyagala ne muzeeyi ogambye nti Joan yagenda ensi n'emutwala gye yamutwala yes okay kakati gwani yabigambye wabijjeewa bonna mbuyina buli kyetaagisa kyonna nkirina ngezezzaako okugamba muzeeyi naye muzeeyi anvuma si byaliko ambuzaabuza anvuma naye simanyi na kumanya kakati njagala Steven wanjisebo taata wo yali amanyi Joan before nga mwagalana kyali bweki anti yateranga okujja ku ssomero we twasomeranga yateranga okujja naye nga nze simanyi kiteekinga press nga obimanyi nti ajja ku ssomero manyi taata bali close friends wamumwanjulirako omuwala nali sikikoze ekyo kumwanjula omanyi ebyessomero mwami Kadima naawe naye yamulabako nga muli ku ssomero yamulabako bulungi nnyo era ne okunyumya baali banyumyamu conversation nange nepulira mu essanyu ningawo waayi kankubuze taata waali ayimiridde atya mu byensimbi era kale akasenta ayinamu kyenyinza okugamba ayinamu kasente ayinamuko kasente girlfriend ono okyamwagala kuba ngambye yagenda nabo oba mwekyawa mwami Kadima nga omanyi kale nti omuntu gwali oyagaddeko tekibagana muba mwesanzeeyo omuyinza okwekanga nga muzzeemu kakyoga mwami Kadima gwe tolinayo wa girlfriend abedda bwenza kwesanga nemugira tusobola okunyumya naye nga tewali ate kisukkaawo kakati kunyumya bunyumya gw'omuwala ongambye nti mwekyawa kiki omuwala nze neyongezaako mukubira essimu okumutunuza mu bintu bye amusimu kyange takyagakwata takyayagala kudda mu meseji zange kati simanyi oba kitange yamugamba oba kiki nenze simanyi omuwala okyamwagala oba tomwagala mwami Kadima obimanyi naawe kakati nze nali namuvinga onu naye era munnange kati ate oba amuvinga onu mukulu sebo tugende empola bwoba amuvinga onu ate kati kiki omuwala bw'aba naye yagenda yasala waafuna omuntu n'afuna muzeeyiwo buzibu ki tekiba kirungi oli abasezaala we sezaala wanti mwayawukana oli abasezaala we yes fine twayawukana naye munnange gwe twesanga gwomanyi omuntu gwe mwali mweyagadde tetwayomba nti oba kiki tyolwaliwo ekityawo twawukanya nti kiikino kati gwe bukakafu kibwolina nti taata waayagala girlfriend oba just mukwano gwe mwami Kadima ebifaananyi mbirina buli kimu nkirina yamupangisiza n'omupangisize nenankulabye era omukyalo oyo saawa zino gyabeera kati gwobeerawa mbadde mbeera eno ewaffe ebulenge wa taata gye yazimba naye kakati nayawukanyeyo navuddeyo nazze ennyanama kubanga sisobola kubeera na musanji wange mu nju
tosobola kubeera taata wo musanji wo taata kati afunze musanji wange kubanga njagala ne kuledi eno atuulire maama wange mukyala mumanyifu bamuyita mukyala Kawooya mukyala mumanyifu walinnya nnyo kati nze nazze eno nnyana amasaga twawukane saga kwena musanji wange munju kati umaze ebbanga ki ng'oli nnyana nena kuweza endowooza mwezi ndi gwakubiri taata takunoonyaako tannoonyanga nako era ndowooza kyemmanyi yasanyuka n'okusanyuka eyo aliisa buti yalinga eyampona maama eka yafaayo mugwe nabulirako ne mugamba munnange nja kuddanga nkulabikera omwoyo gululuma nga omanyi omwoyo gw'abakyala taata takubiranga nako nakubiranga yadde esimu yadde okumbiipinga yadde yasanyuka busonzi kyemmanyi era ya musajja musanyufu okuva ennamuviira kakati oyagala tukole tutya ssebo mbadde njagala mwami Kadima okubiire omukulu oyo bamuyita mwami Kawooya oyogereko naye ng'omuntu omukulu omugamba anviire ku mukyala akuviire ku mukyala okay naye kakati nsaba kuwamu ka advice essebo kati taata woono Steven si yakuweeredde taata oyo yampeeredde era mbeereddewo nnyo nene nnyana majendi mu nnyumba era ye yazizimba olumpangisi yali avaamu neŋŋamba nze kanjiddemu naye ate era tekitegeeza kunjoogana kunzitira ku mukyala neno gy'oli ennyana wa taatawo wa muzeeyi wa muzeeyi ssebo taata kati amanyi nti gy'oli akimanyi bulungi nti gyendi nze nasalawo muviire munnange naye bambi mwami naye era wamuviira ate era oli wuwe okay kati kyembadde nsaba okugamba nga kwoyise ku mpewo ensi etegedde mbadde nsaba waba kitaawo tukomaawo mbadde njagala mwami Kadima onjogereremuuko naye tegeera onjogereremuuko nenga muntu omukulu omugambe omunvumiremuko n'ebivumo kuba nze sobola kumuvuma nga nze avuma nga omunvumiremuko omugende gwe musajja gwe lwaki tova ku baana abato lwaki tokula n'owummula gavumenti ebawumuza ku myaka 65 negwe okola ki obimanyi naawe byonna ebyo nga nze abigamba taatawo gwe tozizza aba tolina kyokoze nze siziza gwe tozizza mukama wange oba tolina kyokoze kuba nze sobola kubimugamba naye gwe osobola naye okitegeera mwami Kadima nedda kati nga bwe gayi kino ekyokumpewo okumutera kumpewo kimala togee ti mwami Kawooya yesebo mwami Kawooya oŋŋambe maama wo ye mukyala Kawooya ye mukyala Kawooya mumanyifu nnyo alunda n'enkoko tuli bamanyifu nnyo batutegeera kati babategedde nsaba tukomaawo mwami Kadima era mbasiyambiddwa naye nkusaba busabi nga oli muvubuka olina emyaka emeka ndi mu myaka kati 22 akyali muto nsaba tukomaawo toyongerayo nnyo mwami Kadima nze nkusaba katugendeko mubawuliza tulabe nabo kye bagamba kale sebo kale weebale nnyo bambi Steven kale sebo neyanza mwami Kadima nange ensi eno erina amawano n'ebikulu okutulangire gwe busula tugende bana twagala okubategezaako abantu mwena ab'ebusula w'obulenzi awo wonna Kalule kuva Bombo nti ku Sunday eno nga 15 tugenda kubeera awo ebusula ku Blutik Bar perekeddwako abayimbi bangi John Black, Rebecca Jingo, da agent akulukuta mperekeddwako Tadias Katumba, Kadima Mukunja abakozi ba radio bonna bamperekeddeko bannange ku Sunday eno yeggalo wange extra concert wali ebusula abantu b'ebusula mwena mugweyo tukikubbe egenda kuba live band ebintu bingi nyonyo na Strikers production yonna okuyingira mutwalo VIP ya mitwalo 2 ku Sunday no kale ne Governor Eddie muganda waffe yayongera obategeeza nti yonaku nga 14 siro olwokutaano lwa mukaaga agamba nti agenda kubeera wali eri bagiyise ekibiri bagiyise sampling bar awerekeddwako abayimbi bangi bwatyo bwatugambye Governor Eddie mugende muwagire oyo nno muntu wa Kevin nnyo Kevin gwe tukola naye wano kale setujja kusukkako nnyo ntwagala mukodomi Asumani agambye nti omuvubuka oyo eyo njaye muli bulala kale yenze Kadima nange Uncle Kabo son of Nakabo from komone nyimba mwendezi singa okwokya musule bulungi